omusajja n'addaagala mukazi we baakola gundi anniversary ya gundi eya ennaku 10 mu relationship naku 10 owe nyini 10 days anniversary bagikola sawa kwesa bigambo binafuya naye alingo mu buyabuya wagishuwa yifi alingo mu buyabuya njirabyewa omusajja omunafu munaye tabula omusajja omunafu tabula yaji kulaga yeyo. Thank you so much. Thank you for loving me. I love you so much. Wewe kunjagala, wewe kusimena kukumize tumaze mufumbo. Kuli obwara nye nakukumiza mufumbo. Abade si mufumbo before that. Yali mufumbo kati weza nakumwe mufumbo. Basoka courtship ngo omusajja omwolo wetanajja. Yali tafumbirwa ngako. I think I can abade yakugira mupya. Thank you, my love. Thank you, my sweetheart. A few moments later. Yes. Uyonga kaba. Love kabina kabokero. Waina chaisa. Nedda. Mali mna comedy mungi nyina ku. So twatyo byogerako ebintu ebyo nga tabiwulira dda. Waliwo omuntu wange yabinka w'amaanyi mukyala ano YouTuber w'amaanyi. Nangamba n'ekiri eyo. Si muntu naye share akyatidde okwogera paka shebe kyamususeko natulika n'akaaba. Shalom tubadde twogerawo ne nkugamba nti basajja bangi bo babuuza lwaki oyagala omukazi bwakugamba nti amwagala manya aliko ekikyamu kati nakungamba ki omukazi omulidde oyo kyayogedde seeka nti mukazi wange mwagala nnyo naku 10 ze tumaze mu bufumbo nkwagala nnyo kwata n'ebimuli akulembeza kwagala nagambye love is function omugaso gw'omukazi ono kikimbula mu bwo bwe guba omugaso gwa kwagala so kolindemu pause binyamu ekigere because ensobe nyingi zogenda okukolera mu kwagala n'omukazi w'okuboggolero oyinza okutya omukuba oluyi kuba omwagala okola ki kuba omwagala oba oyinza okutya omukukandulako ku ddoboozi kuba okola ki ajja kunyiiga omwagala nnyo okwagala si kubi naye tekulina kukulembera decisions enkulu nga bufumbo obwo mu relationship zammwe nze sina buzibu na muntu ayagala mukazi we bwatyo muwa birabo naye bw'obanga kyokulembeza kitegeeza kigenda ziba bingi nnyo in your sight okulaba kungi kigenda kubanga kifu kyosanze ku lw'embalala ng'ogenda embalala okitegeera so saagala muyingira nnyo bintu bye kuba sibimanyiiko nnyo saagala mwogerera bubi but I do believe yakulembeza kwagala era okiraba he's a lovely man ate ne experience ayinza okuba ayina ntono baseeka abo balinga bafaada babavudde mu bufaada Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ya Haji Kaziwe Kapo erinje bayita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale by'ebyepye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire emeza yo bagitereke noti 7 noti nya 3 oba noti 7 nya 6 7 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro bino gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulambulira Ssebavuga kali musale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okoye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Alex Mwangi in a comedy store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Mwangi, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. kola nga ali mu kasitensi naawe oba ali postel aneshalo mnano byaposinza ku status kati bino bikazo taddayo Daddy Jaden it is him baba ino kuba video call bakba video call akakasiba ne banne siyoyo ne bakurecordinga n'okurecordinga awo siravu ya ddala nze nabirabirawo ate nze engeri gye nkola mu sex relationship ne love abaana baali beegatta kati gwe watuula onogambye nabye ngenda okukola kankuuke mu kwegatta relationship na mukwano amazima amatuufu Shalom opportunity yajja nenjikwata bukwasi and I got good at it opportunity yajja buzi akisege ogambe si oli naffe ali na tuli mutambula no opportunity wallahi yajja buzi nenjikwata because Arthur was there at Galaxy. No mwogedde ko yatali luddawo. Arthur the vaccine. Ali yakola bintu by'omusuubuzi muyiri bimpola mpola. Opportunity yajja nampisa munanga. Do you think you can do this? I think I can do it. Ate twali twogera nnyo. You get. Atukesana nga naye osobola okikola ndisobola okikola. Ne management embuuza osobola okikola nasobola okikola. I found myself loving it. Njagadde bwagazi. Sinti nakigwaka ne ntula. Otula butuuza abantu bakuyita njangu okola ebyala. Baka jangu okola ebyala. Baku preparinga nyaga jangu. Vaya eri mukagwirawo ojje wane. Ebintu ebisinga wallahi Shalom bigwa bugwi. Mukisa gukugwira bugwi. Was it because of your voice that oyogera mpola tolebukanga? It's just an added advantage. So mwali yasoko okungamba nti ne eddoboozi eddungi. Mufumbo kati saawe eno njogera nako naye. Yali mu senior 6 vacation. Wali prepare naye. Kati senior 6 mwalinga twalinga tufuna essimu za MTN. Tufuna MTN zone bagoji. MTN zone. Bakuwango baddakiiko bakikumi si byaddakiika goli mwana muto kati kankunnyonnyo. MTN zone yalinga ya budde bwa kiro sawa nga 5-6 nga bwo taddeko sinjiro nga 10-12 bw'okuba zone gye yeeyongera okuba waggulu. Kuba sawa nga 9. Kati MTN zone obudde obwo nateekanga ku ebi nankubira kaana k'omusoga kali nankakubira tunyumye eddakiika nga 4 buli dda oteekako ebitaano nene bigwako mu ddakiika nga 4 kyekyali kyagaza zone. Kati ng'abantu abalinze ekiro saawa 5-6 ogw'ekiro bakuba amasimu. Zone yakoleranga nnyo abaana abali mu laavu. Kati nze nali mu laavu yange yasookera ddala mu senior 6 vacation. And that one was the first one to compliment me. You have a good voice. You have a good voice. Era when nayingira radio, she was the first person I thought about. Nemukubira kwa nga 9 nayingidde radio. Kabisobola ebintu ebyo. Nje bisobola tufaayo. Era buli wemba ntaddeyo ka poster nga I didn't even think you would make it you would make it this far. Nange ebintu bisinga obungi mu bulamu mwana bigwa bugo. Ngeri gy'okikozesezza. Ndowooza yeyawula. N'olemezaamu mpola nga kikutteyo. Yeah. Welcome to Shalom 256. It's happening. But tugamba it's happening. Kaswera kigambo it is happening. Yeah. Of course they make it happen. It is happening. Kaswera kigambo it's happening. Manyero ku Shalom. Ano engede uadira twali mitwale ebiri. Bwe twako kati mitwale na kakaga. Njagala ona bakuleetera kigundi ekyo kya 100k. 100k wa subscribers. Afadhali. Kwanza babigaba. Tukoleyo kapata abalwa abayimbe batalina na hit bayina 100k. Era bambagambo bazigula. Twachazaako e-pass natugamba twagula ne likes ne views. Then nakazapo amtamanche boogera ku saga ya Khalifa agenda ono guy. This tall boy Ozambe where agenda said the song has paid over 100 million. Just like what? So abantu banyanzina anexenda bizawe nganya mali million views. Nenga ne mitwala na 5 okafuna muganda wange. Sikyama. So mwebale twagala mpola every story matters. Gwe manya olugero lukulu nnyo. Oyita ddeo nagamba ambo ya story does matter. It does matter. Leo nakulwanjawulo nina love surgeon. Loliwe nataka doctor afunanga IBR ono love kati gobo longosa tusala ne tuyingira muna tukebera biche biriyo bitumana kati kansoka ku tubula bwe mba nsali bisere bisinga bana ebyenyo kansoka kubuza why do most people wa marriage counselor for example oba abantu nga mwabagaba amagezi ku love you're not in love, not even in love, okay maybe in love but you're not in temuli bafumbo
temuli in a stable relationship ng'abantu abalala. Ekisookera ddala si ffe mmwe. Ekisookera ddala tuli babedde ku mmwe omuntu owa bulijjo njagala okikakase. Gy'oyongera otegeera ekitonde ekibi kye bayita omuntu ate gy'oyongera okumanya butya bw'oyinza okikwata. Ngenda kuwa example. Abantu abasinga nga bw'okyogedde bali mu relationship world. Ekisooka bw'aba tali mu relationship aba ayina abantu bangi. Bw'aba talina abantu bakyanga because they learned the game. Gy'oyongera otegeera abantu. Kati ngenda kuwa omuvubuka w'emyaka 2 sigenda muwa magezi ge gamu nange genneewa. Tekisoboka. Okitegeera. Nze by the way sagala na kweyita kintu ekyo because abantu singa bakikwambaza nti gwokola kino ate otugamba bino okola kino. You're doing contrary what you're saying. Ndi mubedde sinze gwe. Antwaga kujja eri njogera mbu coach, some coaches don't play. No, it's not that. But advice eyamba omwana w'emyaka 2 nze nja kushitwala bwe nalinga omuto nali njagala kuba musomesa. Era nakwatanga omuggo mama nansanga nga nkuba emiti nandikuba gwe lwaki tosomye. I want to be a teacher. I wanted to be a teacher. For real. The good thing is when naingira media, I found myself teaching. Because wembera ku live, wembera ku I'm actually teaching. It does not in any way represent who I am as a person. Nti wemba nsomesa ate kino kyendi. Nti omusomesa asobola okusomesa ninga ate akuba bloka baba avudde kusomesa. Kusigira. Nti asobola okusomesa bwava mu kusomesa n'agenda nagula wakaduuka ke. Keddenga omusomesa afa Oluganda mu Olive bango bamuleeta ekya kirasi tugamba Olive kati HM Sense Chaba kati Mr. Kamya Joseph n'agamba nze safu naddi wano mu Luganda naye ate ze nnina abaana bempadde zidde wano eyange ekyamatalinga kati naawe bw'obeera no kulive ng'otuwa ebya live munnange musajja ndi musomesa musajja agala muntu manyi mwogera mpala nga mufera abantu bya live musajja agala respect onyezo ziblo sandies ezo zogera hey brother sandies eyo nkambo ennyo etabudde abantu mubeera okone mwefera muri okone bakamwocha mwogera kula you people when it comes to relationship or marriage or love you have your book, I have my book. What worked for you will not work for me. Nengo kwa kasanti waliwo principles. Ezo? Fundamental principles. Wezili. Neswagala kwa neruja kwa nerabila mangu. Waliwo fundamental principles eziddukanya relationship. Okugeza. Nti obwenzi bw'omukazi si bwenzi bw'omusajja. Ukiriza ekyo? Wato kikiriza. Ekyo njikiriza bwawukanira ddala. Bwawukanira ddala. Naye ate bw'osanga omuwala ng'agambye nti yannyendako nange ne mwendako abanga agamba nti twenkanankana abanga agamba nti ffe bamu. But in a man's eyes look the same. He cheated, I cheated. No, it is not the same. What makes it different? It is not the same. Obwenzi bw'omusajja and you can also okiyita mu biology. Because ango gy'okiyitamu abantu batandika okupimira gamba kati yayiseeyo bagamba basajja banjawulo. But biologically speaking, we can have as many women as possible. Empanga bweyingira mu kisibo kyazo empanga emu abakyala bangi bajja ne bagyekoonako bwe bati waayo ndabyo ze make-up gwe bakuba ennaku zino make-up gwe bakuba okwenyiriza buki batwekubako batwetega at the end of the day. So what I'm trying to say is biologically speaking fenga abasajja tusobola okwebaka n'abakazi 10 olunaku lumu ne bafuna olubuto bonna ne bafuna olubuto nze mbafunisiza olubuto. So biologically speaking it is possible for us to have very many women. Very as possible. Men, yes. Ekitukisa ne kitugamba mnedda tekawo olukomo is the financial muscle. Sina muscle. The financial repercussions that are going to come out of you having very many. Not even just financial, the moral repercussions. Moral? Yes. Olowooza lwaki abasajja bonna abayingira parliament babadde bagenda kulayira bagenze n'abakyala baabwe n'abaana. Kulaga public. Nti I'm actually a responsible citizen of the community. Nina omukyala. Morally, society zaffe zakiteekawo okulaga nti olinaani gw'olabirira gwe omusajja ayagala okugenda mu palamenti okubeera nga oteeseza. Oteeseza famire yo, olina ne famire gwe gy'oteeseza. Olina w'ofuga nti wano w'ofuga.
Okitegeera era abasajja ndowooza bali ku byalo eyo bali nga ba chairman beeyagadde tumirako chairman wange yasiiri aliyo ku kyalo yeeyagadde okuvaako bufi but the whole idea is si ffe bamu ate guno omwenkanonkano ogwajja mu 1970 ogwo gwa feminism gwe gusinza oleeta obuzibu nti we've started to think that men and women are equal on all levels and we cannot be equal. We can never be equal. We can never. Ate nze njagala nnyo wa mukyala yenna ategeera ekintu ekyo n'akiwangaliramu era n'akiwanguliramu. Waliwo okuwangaliramu n'okuwanguliramu. N'okuwanguliramu. Wasowangalamu kintu n'ekiwangulamu. So okuwangala mu kintu n'ekiwangulamu. Tulabye abakazi ababadde n'abasajja myaka nga 3 bwafa ebintu ne babiwa omukyalo omulala. Si kujoga abasajja bano nga tukuuma obusungu omukazi akola ebintu wano omukazi abawala ayinza okukola ebintu nga toyinaamu kasente n'akulabisa n'akwendako but because yaliwo n'omusigazaawo n'oguma n'ogamba ono yaliwo that can never be poor Shalom. Wallahi ne mbwavu bwonna. Shalom bw'oba tolina sente bakujoga. Shalom mulakuba ofunyeemu oli muto. Naye abantu kati kyekigini ky'oliko nti olowooza ensi w'ogirabira n'omuvubuka emyaka gye atalina sente wagirabira. Gw'ogirabira wala. Omukazi n'akwendako olwokuba muri kampasi mwenna. Toyinaamu. Bakane balekicala bakosimeti bo nga bw'ogumambula okuba oli mwavu. Kati Shalom kankubuulire abavubuka ffenna tulina kitwandiise reproductive problem. Reproductive problem njagiyita kale sex nenze I want to look at it as a scientific kind of whatever. Tulina reproductive problem yaffe twetaaga solution yayo. Reproductive problem kwe kwegatta abavubuka. Now the solution is omukazi omufunye otya is a problem. Waliwo abagisolvinga nga bagula, waliwo abagisolvinga nga bakwanye babeera n'abakazi abo, waliwo abagisolvinga nga bali kubaka abannaabwe, waliwo abagisolvinga nga akubaka sabuni. It's all a reproductive problem. How you solve it is different. Now when you solve that problem, however way you've solved it, katugeze nga bw'oyogedde nti oli ku campus omwana n'okafuna akakyala ne mutandika okwegatta, byonna bye kakoze nga tonnakati osooka kulowooza ngenda kuddamu gisolvinga ntya problem eyo. Ate ffe abasajja tutya loosi. Akaana badde nako mwaka mulamba toyinaamu jjukira wadde nako mwaka mulamba nga kakuumuuka okufaako obufi n'owulira nti Shalom yakakutteko bukwasi. Owulira ofa naye it's a problem you have to still solve. So abasajja ebiseera ebisinga bagenda gumira ebintu bingi nga tebayinaamu. Naye bw'afuna bintu bingi byagenda okujjukira. Now in the period of obutalina n'okuba ayinza okuba yakolamu nga ziyita ensobi n'essinsobi nga yazaalamu abaana nga babiri. Yes. Nga tasobola kugoba maama kikaabo ono. Butamugoba n'agamba kamulekewo naye kumukufuna ssente n'agamba kazono yanjoga nnyo nga ndi mwavu n'afunayo akaana k'ebbali ate si mu bubi takikola mu bubi n'afunayo akaana k'ebbali n'akafunirawo kabeera n'akafunirawo maybe bwakazimbira oba wakapangisiza. Omusajja oyo bw'afa towulira nti ebintu byabirekedde baana be n'oli omukazi omupya ngono talina kyamu. Ne baleeta ekiraamo nga omusika wa mukyala mupya gwe yakafuna. Nze mpulira nnyo ennaku ku bavubuka batalinamu. Naffe tetunnafuna ziwera. Naye omuvubuka oli ali ku kisenge oli atalinamu yadde. Nze muwulirako ennaku. Adde waka n'akakomando nga mulimu kabbiri supu bakata bbiri supu. Akaliira mu kaveera akanyiga bw'ati. Naffe twali baavu naye bannaye. There are levels of poverty. Naffe twali baavu ge mazima ne bannaye. Aba mwavu naye nali mwavu alina testi. Man, akakomando nze onkwasaamu n'ennaku olumu Shalom. Ebintu by'oyagala mu nsi obifunye mangu. Ebintu sina by'oyagala wabula ebintu omuvubuka byonna bye yandeetaaze mu bulamu obifunye mangu. Ekisooka simanyi nkulayo era simanyi bantu bakukuza naye oyinza otuuka ekiseera ng'obijaajamye kubanga obifunye mangu. Kuba olowooza bigenda kujja mangu.
omukisa weeguli onshege nze ndaba gundi z'okoolaba nze nalina myaka bwegiti nengula emmotoka yange esooka nenkola ettaka lyange lisooka Shalom wange ebintu byayaga ebintu omuvubuka emyaka 3 byayagala byasoyaga Allah sengompa kino byakusanga oli muto. Now for a guy like you ojja kwetaaga training y'amaanyi nnyo butya bw'olina okukuba ebintu byo by'olina. Nze saagala bintu byangu kumbukira omugaga waffe omanyi ino sente saagala sente ze kumbukira nga sinnateekawo structures zisobola kukuuma sente ezo. Kati gwe twagala nange sitogenda gaggawala. Njagala kutwala pace nto. I'm not happy. Corruption is about to end. I have not benefited. Era ndi munyivu nnyo eri government. Ebikweketo biraba ne tofunye. Mpulira ennaku ennuma bavumirira batyenguzi nga nze sinnafunamu. Basooke bagirekewo ko. Nange mwaka kifeetu tugifuna fala kutugamba it is grace. You know, God has placed grace upon my head. Omuziramu ayita riziki. Wallahi. Now tuli baavu ffenna avubuka. Naye tulina baate ebba mwavu nnyo. Okay, if you're poor, don't go for a relationship. That's sexual problem, kireke. Ate kakati Shalom kyotamanyi relationship ezitali mu sente ezisinga wanga. Abaava bali mu kyalo basinga okuwangaza relationship okusinga wano mu kibuga. Nina kyali wange Salongo abeere. Salongo bangi? Salongo bangi. Abeera mu kyalo. Ekibuga ya Kigali. Oli serious? Hey. Omuvubuka abeera mu kyalo? Abeera mu kyalo. Abajja mu kibuga nnaku nga 3 n'addayo mu kyalo. Era mu kyalo gy'alina family n'abaana be. Era mukazi yafuna wa kyalo? Omukazi wa kyalo. Yamujja Kampala bamusange. Bawangadde kye kisinga obukulu. Nti relationship z'omu kyalo ziwangala nnyo okusinga ezaamuno mu kibuga. Mu kibuga mulinga olaba ebitaala bya Christmas. Oba wakalaba kino nga waliwo ne kiri bangule kiri. Kino kiba kyasi kiri kino kyaka blue ne red noga nedda tutwale kiri. Kiringa na Christmas tree kalinga kampi kantwale kano. Naye ku kyalo omuntu okuleeta amataala gakanga ka Christmas ogamba ye gye tugenda okukolerako. Tulaba bwe tubuuka tudde eno bwe tudde eri. So nze ndowooza nnyo birezo zipate zitali mu ssente zikola nnyo okusinga eziri mu ssente. Omanyi obwenzi obuli mu kyalo? Obwenzi obuli mu kyalo? Balaba mu kyalo. Buli bulwamu. Benzi buli wamu. Abo abawala abaavu. A poor person can never be loyal. Trust me. Muva ne mugende Kampala nga mugenze kuziika. Mugira mutambulako awo munonye munyo omunanansi ng'omusanga ekyano kiriyo mu kyalo. Alyocha. Nze Joan biki. Naye nga alina gayiwaawo. Naye obwenzi kyeki? Mundowooza obwenzi kyeki? Nga nze obwenzi, there are physical bwenzi buno obw'okwegatta. Then you know obwenzi obuli emotional bwenzi. Ntya nkwesize gweddemu wange. Omuyeye n'aveera okuba alina amaanyi n'emmotoka egundi n'onvaako nze akwesiga. Ng'akuvaako complete oba kaseera katono? Ayinza ate kati aba agendedde ddala asinga. Anti obuteba bwenzi kiba ki? Ababa bamututte butwazi. Ate ono ayendera mu relationship ono naye ng'ate akyali nange naye ng'ate nalaba abalala. Gwe bayita omwenzi. Omukazi gwe baze ne bakubbako si mwenzi. Bagala boleza abakazi. Ate kati ze kubuulira. Shalom bobeera. Ati bigenda kwasama. Otsi mutuufu by the way. Shalom sirisaaga mwaleka bakusomese. Nedda. Kali waliwo n'omuwala ono gwe babba ono. Wafanica bamuyita baani. Mirembe. Wafanica nvubuka ono. Nsambya. Oli omuvubuka eyagenda n'akola embaga ennene nnyo. Oba esaamu. Saamu is furniture. Saamu olwo akawala ke yalina kanaku zino ka DJ okayita baani? Koko. Apple 256 yoyo DJ naku zino wala ali awo bali bamuyala yali ne Saamu envubuka yali avuganga Range obira ku TikTok obira kukola ku nganda wange fe tunoonya information tunoonya relationship weche ziganye BNG posting ozirikano ganyi tajja ntategeera. So oyo mwala baamubba mu kumubba yava ku musajja omu nadda ku mulala. Obwenzi kipyisa obwenzi nze mundowooza nti kwe kubeera nti nyina Shalom nze ng'omuwala neneebaka ne Otis. Ekinneebasa ne Otis biyinza okuba maybe Kalipa Shatta nga Shalom tamalaaya. Maybe Otis anteekako Shalom tanteekako. Maybe nyina abaana ne Shalom saagala mulekawo naye kangende nfune ebyenfuna ebbali male nkomewo. You're breaking Shalom's trust because Shalom thinks you're with him alone. Oba yito obwenzi. Shalom bwenzi yanenkwana mama Jade mu myezi 2 n'aba mukazi wange n'akuva mava mu makaago si mwenzi.
yendowooza yange nati simwenzi banda process of okumujja ewange mukumukwana awo asirise mukubebberezaawo. Kati abakazi naturally bwaba batandise okwenda bintu bingi ebikyuka, bwaba kwasa amayinza otandika okuba nga takwasa because naturally mubiri gwe kifa gwofa akutta mubiri gwe. Era kyova olaba omusajja yenna kasitobanga n'eddeemu n'atandika okukola ebintu bino wammanga, ekisooka n'akummanga kaliipa takyayagala asooka kutta gwe mu mutima gwe. Abakazi abaddala va ku bino gino emiswaswangule gyammwe gino neje Kampala gyekyuka mu Airbnb. Naye omukazi akwagala eyali akwagaddeko nga tannayenda asooka kutta mu mutima gwe, nawo mukutta mu mutima gwe atandika okugjawo ebintu byemugatta. Kaliipa yasooka yagattanga kebayita akaliipa otsi yakaliita kaliipa oyo ekyo n'akijjawo, asooka n'akijjawo ate takijjawo completely, akijjawo in a process. Sometimes when you nga muli makati g'omuzannyo oyinza omuwulira nga akala eyali takala. Sokoleke omukazi asookala ng'agenderedde ati ataba atandise okufa munda, feeling tezikyaliwo ezizo, either omwenzeeko ba maybe afunye omuntu omulala omulungi ku ggwe naye ng'akyali naawe atandika okutta mutima gwe, feeling zo zifa mu kufa atandika okukala. Era bw'obeeranga n'eddeemuwo nga mubadde muli pamwaka nga mulamba nga shatta ogenda okulengera olumu n'omusanga nga era akazi osooka n'okireka maybe ziba stress, hormones and what not. Omulundi ogwokubiri ate kino kirinnyo ku bavubuka abatwala eddakiika ennyingi koza omukyala bw'obeera naye eddakiika 2-3 tasobola kkala. 3 oba okola ki? 3 zimala. leka kwonoona leka dakiika 3 naye mwenga mumala obudde bungi mu bintu ebyo, dakiika 3 zimala. Okyogera kubanga mu kamera banya ekyokola nkweddagala danzi akanga akasooka between 3 and 5 mbalira ng'olabye okugeya sikumbi bakugeyageya dda muganda wange bayogere kati kasitama byogedde ate bagenda kugeya ki eddakiika 3 ku 5 akasooka akakasooka nawe okamanyi muganda wange kalandi kali gwe obuzibu otunda bya mu kisenge oyinza okubonywako kakabenga ke kasooka otisi bannange alize kubuulira akakasooka ozala kibagiyita quick ozala kibagiyita quick ebiseera ebisinga quick naye bakuya alisebe eddakiika 2 anya onywa kishalo no wanda ogafunye sente no wanda ofunye sente mwana otisi ebya siasa ddagala weeri kati nze sibagaa bino mboba njagala baguza ddagala lyange genda katale ekibyo bakaleerwe wagaye mu mpe entaseesa lwaki bagituuma entaseesa so African penis mu luzungu mu biology or Greek muganda yita entaseesa bakuwa omubolobolo mbawa ddagala temuseka kojja kati yayogera okwata eddagala eri baliko mbuwunga bw'osana ofuna emirandira gya kaamulali ne kamyu ogifumba onywe wallahi mu nnaku 3 ogamanya mbwaki baita okwegatta nga lawundi esooka eddakiika aga nosobola kikolera bbanga kiwangaala bwe kibanga kyabo nga siva yagula bino ebirimu sinafiri ebyaddala kiwangaala kati nze asobola omumanya mbwaka naliddeko ebbali basobola okuntegeera nze olaga olaga kendeddemu ova eri okusobola ate kati fe abavubuka ffe gefe twegatta nga bamala kulayiza tosukka eddakiika aga bakulayizanga nga kumanya oyinza ofiira ku muntu please tuleka twebakeko nze kalipa wantamira ng'otandise okutuyana ate ebisinga okunyumira awo ali kati fuwe eddakiika zaffe 3 ku 5 temutuya mba sinnatuya omakiumange entuyo mukwegatta omaye ogusajja obeera awo ntu nakuyira entuyo awo nne emyoyo gikonyekitinga era nze mune mukwano bwotatuyana mba sitegedde kyoba oliko ebiri mu rawundi yakunattaani njagala gana amagulu ne gakufamba okankana tolina gatambula novengo gaba tugenda kufanya oŋŋamba okyambu tugize nga tebadde akatuuyo sizza wadde akatuuyo waliwo akatuuyo kebayita okubeera ng'otuberedde naye waliwo entooyo eyiika eringa omupiira gyenkola bwetyo nenkwata essuuka nenjisa bwetyo awo mmanya kati tuli mu kazannyo wali mubeera mu muzannyo tumba mu kazannyo mulemeddwa otuyana nga muli ku mirimu mwagala tuyanira ku baana ba mukama kyabakuwadde ebintu ebyo bikome naye nga amaziba amatuufu otumazeemu amaanyi sikumala eddakiika 5 dakiika 5 zimala kaliipa
tewali kyamaanyi kyogenda kakasa bannange entono oyo abaana badamu abaana ba Eva tolina kyogenda bakakasa muganda wange niba omukuba eddakiika 2 ate kati ffe mu ddakiika ekitwawula ku mmwe nti mu ddakiika zaffe ezo 3 tuyinza okukoleramu ebintu mwe bimukolera mu ddakiika teziba effective. kati kankuwa eggezi limu bw'obeeranga n'omukazi bikola ku mmwe ebyo bw'obeeranga ne deemu wo sooka ekisookera ddala mubuuze butya bw'ayagala okufuna ky'omuwa. Ekyokubiri, allow this woman bw'aba amanyi kyakola bw'aba kabaka bakyali kato ka training ne bano 23-24 batabadde omwana 24 balwana dda abaveteraani genda ku campus olaba ennaku zino abaana omuwulira mu inbox nakwanya akaana ka campus manya kakava ku ssomero 19 year old naye kankoze ebintu nga sikola abaana batandika kaliipa nga bakyali bato. So second of all, omuwala oyo muwe control. Muwe control. You know why? Because she knows how to get there. Now, I'm going to tell you nti abawala abasinga obungi tebanyumirwa kaliipa because abasajja be batekinga control. Now nojja osanga ng'omusajja oyo bamwe oli oti naye ng'omuntu gw'oliko tanyumirwa byokola. Nze mu ddakiika zange 2 ngenda malumu romance nga ntuule wali muganda. Take control. Ajaba atekinga control omupiira gwabike ogwana kokugwo tekisoboka. Ate ze mmanyi okwetayiminga because I'm telling you the woman knows how to get there herself. Ekisooka abawala b'ennaku zino beekwatirira nnyo. Like they touch themselves a lot. Bakozesa obutaapu. Now mwe mubaleetedde ebintu nalaba ogenze China ogenze kuleeta ebintu bazikuza okufa si byati bale byakisiru kyalo mututidde amaka kino kankikunnyonnyola. What you should spice up your relationship. Kankikunnyonnyola kino ate kusembere n'okusemberera mututidde amaka mwabaleeta ebintu sima bidirudo tebina kukola maka mututidde amaka because we cannot compete with those things. To vibrate a calories. We cannot compete with those things. Osanga omwala nga alina suitcase zino ez'engoye nenga mulimu ebintu nga mulimu dirido sokka ali musimanya kana akahuku kalozi kati nalabako omuwala nga alina nga aka lipstick ngoloza jeyo lipstick nga agira kugizibwa nga lipstick bwogira nakateeka katuna munako munniko kambalano goti olubeera mu jamu nga weesirikira the relationships were like salon nezetagisa ezo relationship they spice up olaba era nze one of the red flags ensobola osanga ku muwala yeeyo kusanga n'ebyo ebintu by'okozesa Can sex toys? Yes. Nguleka because I will never satisfy you. And if I will never satisfy no, you can never. You can never. Because if you can substitute someone for something, that person chipa kitegeeza alemeddwa okukola omulimu gwo. What about this perspective of to spicing up your bedroom? Ani spicing. Kwanza ina abafumba bangulako ebintu ebyo. Kati kyenjagala otunde gye emigo obuswanyi obwo n'obukuba buno obutubulina obwo n'empingu. Those are very good. Empingu. But ebintu ebiyingira omukyala, it should be a man, not those things. It should be a man. Candles, scents, obukuba, zimanye empingu, all those things are nice because it's an adventure. Naye kiri ekitundu bakitondera musajja. Si bino bi plastiki. Walaba n'engalo zino tezina mmalayo ddakiika nyingi. You're still conservative. I'm a very conservative man. Abasajja bakuba engalo nezibanga wali oyezezako engoye oyezezako engoye ng'enkuba etonnya engalo zino engeri zikyusaamu kkala twabirabanga mu masomero owala neseefunya ojukiza essomero badda omanyi period zaalika za dakiika 3 kwana ninga period namba omuvubuka ali agenda oddujjayo bwe lutinga nga lwefunyiza lweru lwonna omwana akuba olugalo kuva morning preparation saa 10 paka saa 12 nga mugenda ku breakfast. Nyumirwa nnyo omulimu gwange guno ogw'okusomesa kubanga abantu bangi banjigiddeko naye tuddeyo kantu kali ak'abawala okutta abakazi bw'akutta mu mutima gwe agenda tandika okulaga nti akwe ayenda era ekyo number 1 sign nagambye asooka n'akala era bwe muba mukaliipa mu ddakiika zammwe nga mutera kuba 7 ku 15 n'akala. That's a very big red flag. Yes, it's a very big red flag. Ekyokubiri omukazi alekedde awo ku expressing herself
women are expressive. They're very expressive. Wangu nacho mukoze nayogera. Wangu inacho mukoze, she's very expressive. One, ayinza okwekyanga. Some are very loud. Some are very quiet. Ng'akwagala tukyali wali wayogedde. Ng'akwagala ebyadda. Bw'oba tulina mukwano gwa ddala obanga tulina bino si bibyo. Sho giveeko. Tegenda kukunyumira. Because ogenda sangamu abaana nga bo bw'aba atabye. Omwaka ayinza otaba mu bantu nga 2. Eno sho siiyo. Omwaka mungi. Abaana mu wiiki abaya kava mu kasiki n'amuyita ku Davira. Abava ku Davira mbaya kakikutte ku district smart 24. Eno sho tejja munyumira. Bonna abasaavinga. Eno sho tejja munyumira. Agireke. Agenda alabe ekirala. So women are very expressive. They express themselves with talking, with silence too. Omukazi abadde ayogera bw'atsirika, there is something wrong. There is also what we call non-verbal cues. Muli mu nnyumba nkiwa naawe waliyo kirabyeko ku mama Jayden ng'anyiize. Asobola okuyitako abadde akubuuza n'atakubuuza naye n'akuwa ebintu by'otwala ewaka. Manya ku mulimu. Emmere ne bagikuteera awo. Okitegedde. Tabakunyaga mbu emmere bwe bagiteeka awo. Emmere bagiteeka awo. Oba n'atuma mutabani we Jayden gendo mami taata w'emmere. Daddy food naye nga yeetakuyisa. Baana ne ke bakola. N'alyoka abuggulira omwana ng'alina obusungu ku mwana. Wakuba omwana. Lugamba omukazi ekimukubira omwana. Kyekyaki. Eventually ogenda okigatta. Ng'era kiggwerawo. Ate kati omuntu gw'oli naye mu relationship yasinga okunyiiza. Kyalo mulaba nti oli kyali wange. Olina ekintu ky'osooka okugenda nti kinyiizizza. Ngamba kiyiseewo buyisi kakireke. Nga mutero tuyisaamu amagaali abaana ba Galaxy. Naye twabavaako. Badaye mutukuba. Ntambi. Omwana ntanda. Twamukola kyoyo omwana. Nakati ennaku zino namugala yabavaako ennaku zino yabaleka. Banaye mutukuba. Ayo Galaxy nga njagala. Banaye nga tulipo wano. Nga tulipo wano. Nnyo. Love gy'owulira ng'oyingidde Galaxy FM. Eri ku top eri waggulu. Era bw'omuntu wavulumanga Galaxy n'awulira nga Galaxy me with 2 people at Galaxy FM. Omu yavaayo. Yavaayo oyo. Henry. Henry simuna kate by the buzibu. Walina obuzibu ne Evelyn. Mutuma n'erinnya. Postino. Namulinako obuzibu. Ate nono omulala ne DJ Nimrod. Naye nali Luzira. Manye basaako Galaxy ali weekend. Oba anasho gyakola ku weekend. Weekend ya Saturday wa countdown something. High flex Saturday. Kati nayogera awo Shalom bamukutte nkutumirako kijja kugwa. I was like gayimbadde munako bad. Era nave Luzira nga ndi Mulodi. Namwesonyiwa ne mmuleka. Yaka ne musansa omubuuza kati musimu nayo kati sinagwe empana. Oli omulimu gwa mulema mwamugoba. Kati sinagwe empana ku Galaxy. Tuli ba one love nno. Abantu nali njagala ennyo Kavikira Likunda. Lankunda. Abera ku sister code. Ba one love bantu ba bulijjo nnyo naye lwakuba. Naye labo tukutambala mukko. Nate nga tuli ba one love. Ngempologoma yonna. Eba ya dembe nate bw'okutambala. Ng'etabuka mutambala mukko. So without losing the point. Ekintu ky'okuba nti omuntu asirika katogera ku nani vabo si byakwogera naye kwosobola okulabira mbu naye kayakivaamu dda yandeka and these things span out in a time sikikola ku lunaku lumu lwokka manyi waliwo abantu abanyiiga nga takuuma busungu ng'anyiiga lunaku lumu lwokka n'akivaako n'amanya nti wano najja mu relationship kufumba okitegeera n'akivaako but someone who is going to give you those non-verbal cues asooka kutta mutima gwe omukazi nga tannagenda walabe kyekiŋŋambisizza nti omuntu yenna ayina abeera mu relationship eyo n'atandika okugitta ng'alina omulala oyo yayenze naye omuntu gwe bazze ne bakubbako ne bamutwala aba tayenze. She's just picked better. Even men alonze ekisingawo ku ggwe. Olonda kyange anti kati ze naggamba Shalom, there's no one who is single in Uganda here. Just tebannasalawo busazi ninga babakwana ate beegatta. Nata relationship bafuna okwegatta n'osinga ffe abali mu relationship. Kyobola abavubuka basinga tebaagala kuwasa. Wamanyira waawasa ekisooka ennyumba gy'alippiramu kugenda baagisazeeko. Wabadde aleeta buli weekend. Because waliwo omuntu ekisooka. Ate omuntu oyo aliko obuzibu kaliipa we ali ku muudu
Ane kalipa wa mudu. Ali ku mudu. Sasa nedda baby lero I don't want. Kyokka luli ng'ogwa bukubika simu. Yes. Nga nteekaako njije. Ate nga bw'omaliriza gw'oli naye so omuga afulumamu. Nkooyi. Avubuka enda kuziba ine. I'm tired. You can go. Either nakudropinga na n'ofulumya mwana wa munne. Yes. N'ofulumya mwana wa munne. Ate kano kankayiseewo buyisi. Abawala balina ebintu bye baagala. Naye nga tebajja bagamba nti babyagala. Abawala bangi nnyo kankwe ekyokulabirako. Omuwala ayagala nnyo mu dropping okusinga omuwa sente za Uber. Love gy'oleese si ya Uganda. Kati nakubuulire. Omwana kale abawala bajja kujula. Ebintu bya birungi nnyo. Abawala bajja kunjula. Applicability yaabyo practically wano. Shalom oduduwa kisaasi. Omwana abeera ku kansa nga Galaxy FM. Bw'omuwa emitwalo 5 ayinza okusaako emitwalo 2.5 kuba. N'agenda n'afisaako ne 2.5. But trust me, she would rather you ditch whatever you're doing, you drop her at Gansanga Galaxy, then you go about your day. It's not just about the ride. It's not just about okumuvuga obuvuzi. Ebe mikola kumala gwenjagala oba nonna nagambye no show y'abantu bali mu relationship. Kwabadde manyi owa town service. Ndira busajon njogera ku bintu by'abantu bali mu relationship. Soogera ku bantu baagala kwegatta. Wali abantu bangi kati go okiikira weegala kwegatta kubera ebintu by'otunda bya Vegas. Abaagala wenze si bali mu relationship. Nana abali mu relationship. Nagambye otabusi. Ekyo kyo awo twawukalira ddala nze naawe. Ebyo bitu byokufunda diru for you still conservative otisatu njagala tuve kushonga tukyusiza era njagala tuve wano nkweyo karingi ball okatwale kusosa ku bebe ena kuzino ndabasima putulu adai mutunze I don't recommend that people ela nabajja mbagamba I don't sell putulu because asanyaraza ekitwe kwati nakyo wulira anda awo njira kugwenda chike biri onyumirwa ziba ntono naye onyumirwa naye kino so kwangeda chikana naye nga tiznam tena chichi tunakyo wulira okuba bukubika kasa tekikola. That is what I'm saying. First ojewe ekintu Katonda kye yatutondera ekisooka kya buwomi ekyokubiri kya kuzaala. Those are the only two things Katonda byatondera. Procreation na kunyumirwa. Na kunyumirwa. Ate onyumirwa na wo kyovola abasiramu babagamba ne mu kisibo kola ki? Yeah. Because that is your woman. Lipa. Nga bukola ki? Boyagala. So I'm very against you on that point. Very, very against you. Era point yange embuzeeko gye mbadde nkole ya gundi. Nga twatwagala ku omwala ayagala nnyo. It's not about a ride mbamututte. Agana abeera kawo naawe. Omukazi bwo goli naye mu relationship. Kino nakyogerako nnyo omukazi akwagala ayagala nnyo spending time naawe. Even if it's a Sunday or let's say Monday or Tuesday nga bweti. Omukazi obadde naye. Ne bw'oba omusiibudde, she still wants to be with you. Now the only thing she's going to feel good about nti omuntu wange akola kinkyali naye gyendi naye ekyokubiri ebyo bimma mu coachship ekyokubiri ne mu relationship lwakuba mubeere wake relationship otunula eri nange nentunula eno olawe kisa ye lwaki mussa bubi mubeereyo ne mwetta ekyokubiri is because fenga basajja we are a representation of her yengo omukyala nti bwe katugeze mwabakola akantu mulimu ababede mulimu abakatandika mulimu abakikubye mulimu abakyeyiya omukazi bwafuna omusajja waddala ne society tandika mu recognizing ati naye waddala era bwamufuna n'amusigaza keeping him n'omukazi abeera waddala. Now imagine a Shalom Otis oba omuntu wakabi yenna nga droppings omuwala oyo Maita bawala babira ne muli mu ne balingiza poster njukirawo kwa kamwesi ne landmark nakawaawo bamuleetedde mu motoka ki ani yamulese aya kisinzira akakati omusajja okudropingira mu siento wa ubasinga akudropinza midda se mbulakitasi olaba nasanga uba iza no wazine empya je ziri uba naye ne bobo vuga ka duet ka vitiz omukazi muvuge mutwale byagenda bila muvuge essanyu lyafuna oluvimbo lwafuna nkugambe bamu ati omugulira ate ogulira waki boba nava ye kana kusibula nako kandaja kulebera mu nyogisanyo yogera nedda taata ate kati onfudde wa film kati zbyandaba thanks for dropping me yeah omusibulira mu motoka bukisi ne bunoga bupeke ne bunoga
Mukange na kuddamu nkulaba. Mwoba inamu n'omuta. Okitegeera. Ukibala n'okibala olaga kati mbadde ngenda mu 5. Ne bwe nvuga amafuta gumu kitundu guno kuntuuza ku Galaxy n'okulu. Bulungi nnyo. Esatu kitundu kangi mwoche. Experience jobo muwadde esinga ku kuba ngo muwadde emitwalo egi. And I told you women are experiential. Bagala experience. Kankubuuze. Gwe twogerako girlfriend wange. We are in relationship. Tuli mu kwedatinga. Must I pay her nga mpaddeko? No musibuzayo kasente. Kati gano ge mazima agakaawa. Twegula mu bantu okubafuna era okubasigaza. Twegula. Okitegeera. Shalom nze nga kyaliwo nkwegulako ate nawe nzo tuka ku point neegulako because I need you, you need me. Twegula ngana. Now how we do that is entirely on them. It can be money or it can be something else which is called value. Moral support. Maybe moral support, value, bichewe ebyo. But when mera mu relationship akasente kakulu. But okagabye otya kikulu nnyo ekyo. Nakwatako example nagitekako ne ku TikTok oko. Waliwo nali ewaka. Yanke jitone nye mabega. Demu wange nali kimanya yagala nnyo sente. Nakwatako akakadde kamu n'enkabala maaso ge. Ate nafuna bwebiri safuna bwetano bugwawo mangu bubabiri bwokka. Nafuna bwebiri ne mbala 5. Ngala wali awantunulya wagangera zikozesa ki. Nzi mukwanga mwite mugamba ku kasente nkakuwa. Webale kweyisa bulungi. Webale kundabira bulungi. And thank you so much for being a good girlfriend. Oli mukuwabya. Si wabya. Ati nze njiko mukapasite yange. Shalom. Mukapasite yange. Bwe nakamuwa the things that changed around the home. Amankwa Ebintu ebyakyuka. Environment yakyuka. Nali nakatuuka ku mulimu nankubira otuuse. Omuntu yali amperezanga message. Otuuse. Essimu yakuba. Omanyi essimu eza 10 seconds. Hey baby, you're 2 seconds. Yes, ntuuse ku mulimu. Okay. But what should I cook? Have a nice saganyo byakugiragire bakagezigezi balususi. Bya should I cook mukazi yalina okwerowoleza kikyalina ofuna. Sinze mugamba. Zubeda atugamba. Relationship ze Uganda wano. Kubira omusajja essimu omubuuzo ogenda kulyaki. Onzo gamba kanjiye kawo nga yamukoowa. Obaka yali amwokyezzaako nga mutu. Anti tebaakuzibwa abamu abantu. Obuvunaanyizibwa bw'omukazi kutegeera musajja we. Omukazi amusajja ajja kulaga nti ebintu tabyagala. Emmere agirekako batagirekako. I'm fine. Agisotta mu bw'ati n'agireka. Oshagira. Well, there are signs that a man is tired of something. And ekisukulumya ddemu kubalala is how they understand you. They are men. How they understand you. Chikusukula kana bakategeera katya. Mmoja gamba Shalom, just get him fresh fish. Oshagira. Ngatakubide na kusimu. Just get him fresh fish and this and this and this. Omwana agende mulungu nakuleetera iki. Okay, go afumbye ki. Nedda baby. Nategedde oyinza okuwagala ekyo. Lero saati. Tamtala nga akantu kankola. Akimanyi njagala nnyo baga ya kafeseri. Ya chicken yenkolera. Obudde out of the market. Oli luddawa. Nga sirajja wa boda agikuleetedde woli. Kati nga tuwa neno. Nga bagikuleetedde ekutte. Kano lirango kane omwana ono banna. Kongo bonna nagawe akutegedde nakati ate obereeyo omugabe baby ntumiza kafeseri oba guli kimu gwakyekoledde abeeranga mukozi muleka alowooze alina okulowooleza kyekimufuula ow'enjawulo kubalala. Now it is very important okubeera nti at some point omukazi oyo akutegeera ku time eyo n'akukolera ebintu ebyo. Nze bwe nnyiiga ennyo bwe nzirayo waka nga ni munyiivu. One of the things I want katawera akali warm ennyo. Nukanteeka ku face nga bwolaba buli abasajja balina olugezigezi ati si lugezigezi nga bwolaba mu saluni bwe tubeera nwakusaawo kagundi bweti kati lumu nali nkomyewe wakaga simunyize wadde n'ekigambo naki nagamba agenda kundandika ati nawulira omuntu yeefulukuta fumba amatu negavaako sawa mukemanyiirayo waka saa 6 mvudde mu show ya night breeze nowulya akafeesi katawero kanga ku face bwe ngali mbuli akabuguma nenze kakana bukakkanya mwezi nga bana ekantige mukazi walabe kati so dinemiuna ajaffe gye tulina tategeera musajja we bw'osirika yamanyi he's quiet if you want to talk in fact kati batulangira ku status olwalenga mukata de status ekukuba omuziza azimbya ttwe si gwasoose
bakuba ate nga ati kati abakazi bazimanyi okulowooza nti tunyigidde bo kibayisa bubi nnyo okulaba omusajja we ng'anyiize naye nga talina I get this a lot. A woman calls you n'agamba musajja wange tumaze myezi bwegiti ne bwegiti ffenna naye ennaku zino ansirise munyiivu bw'omubuuza ki ekiri agamba ndi okay, I am okay, don't worry, I am okay. I want to help him but I don't know how to. Ekibaluma kiri kimu time gy'amaze n'omuntu oyo tonnamutegeera kimala kumuyamba. This is why it is very important for women to spend more time with their men. They will get to understand, especially ngali ne bakyalibe kala babeera ne bakasuku mama jeire njako mu kubeera kumpi naawe akutegeera okusinga nga muli mu nyumba muli mweka because you yourself with your boys yourself gereza no yisawe kitu kyoyagala nnyo ngokyogedde mu mboozi ninga ujja kiwulirangako Bijo mwami angala cabbage nga mulimu vinegar. Oshegira. Tabiryanga nakewa. Muli ate balaba nnyo ku restaurant. Ate oyine essanyu bannaye musajja gwe. Ekintu oba okikola ng'okyagadde okikozesa ssanyu. Kasha basi nika. Ekigira nti bw'oba olidde ku kakozlo aka cafe javas akakalimu mayonnaise biki cabbage mukaswitiza bona nga kakole kakozlo kewaka. N'amanyamba omwami akaagala. Just understand your man. Naye nkugaya bino bikolera abantu bali mu relationship onafuluma n'alaba basajja mukaaga togenda tekera. I have a problem. Otsi, I will get down. Should I introduce my girlfriend to my friends? Can we hang out together? Kisinzira kika kya mukazi ki? Nzembulungi. Kisinzira kya mukazi ki? Omukazi gwe wajja mu bbaala tomusembereza ne bakyali. Ngoli shwa mujja wamusomba mu bbaala. Shades of Kampala. Ate nga tonna musomba waliwo yali amunyiga. Wamumasula mu masuzi. Nga bwe wamujja waliwo yali amunyiga. Tomanyi byakunywa byabijjeewa. Engeri gy'alabikamu talabika kubanga yabiguze. N'ate yali alamba mu lukujjuko. Tomwanjula mangu. Soka n'oba naye mwaka nga gumu n'otandika omuintroducinga mu system. It's called induction. Je tukola ku nfe ba HR tukuwadde omulimu wano tukola bwe tuti tujja saa bwesti twambala bweti nonyigano bwoti induction eyo mpola emala banga muntu oyo yatandise manyi kati abantu abasinga sisala bawala the level of acceptance of your commands ekulaga butya bwinzo mutwalamu. I'll give you an example. Omuwala gwe wakabeera naye katugeze myezi ng'ebiri okuwuliza ayinza okuwuliza kitono because ayina that bit of autonomy gy'akyalina yenga that independence. The longer they be with you, the longer they submit into your leadership. Ngatuuka ekiseera ng'akuwuliriza without even saying mwa nga ky'omugamba kiyita. Now otandika kulaba mpola kiringa embwa empya gye wakaleeta ewaka. Embwa empya gye wakaleeta ewaka oba okyagiyita kujanguuli tejja nogenda ogiraba nga yeebwalabwala egenda n'erya naye nga tennayagala kuwuliriza nejjeeko mu okulaba nti ogifaako buba buzibi otuma abantu ogenda ogijjayo omuntu ono anfaako nitandika okukugobera because they've seen they benefit from your leadership. Now if a woman does not see that they benefit from your leadership tajja kuwuliriza. Now jako mu kuwuliriza tolaba ekintu ekyo ng'akikola seamlessly nga tayombye naawe omuntu oyo tandika mpola omuleeta mu bantu. Simanyi gwe wakikola oti. There's a message ofuna linagamba Otsi, my woman is not submissive. Tampuliriza tampa kitiibwa. Nsoka kubuuza kika kya musajja ky'oli nga sinabuuza mukazi ky'oyo. Nga twewaayira Otsi amuke nze sina buzibu. Kyenja okugamba amanyi twewuliriza always right. Yeah. But it usually depends on what kind of man you are. Okutegeera lwaki omukazi oli takola ki tasubmiting ozitowa ekimala. Manyi waliwo abantu nga tamanyi nsonga lwaki ali mu commitment, tamanyi nsonga lwaki ayagala fumbirwa, tamanyi nsonga lwaki ayagala oteeka omukazi waka. Era kasa nkubuuza n'ombuulira musimanyi omukazi mwagala. Nkubuuza why do you want to have this woman as your woman? Nti mwagala. Red flag number 1. Otsi haja kumbuza lwaki omukazi amteeka kubanga mwagala. What's the better lwaki oyagala owasa omukazi mbu kubanga mwagala. Love is functional. Ogwo si mugaso. Love is not a function. Love is functional. Nti mugaso wate kukubaawo omugaso oguleeta omuntu. Bwoba omwagala okwagala kufleetinga.
omanya abantu abakuyiye nze nakulaba obusungu bwe wajja mu kkomera obusungu bwe bwalina is because you loved those people they didn't show you love nti wabaagala nti bakulaga kwagala okwagala kuggwaawo naye Kasuku ne wankubadde teyajja ku kkomera oba Kasuku yandisigaddewo because his function in your life Kasuku yakugattako omugaso gwe weeguli. Love is functional ate love etuuka neggwaawo but functions of love nga zikyaliwo. Omugaso kyekigambo ekirungi ekyokukozesa. Mugaso ki ogw'omuntu ono mu bulamu bwo? Abavubuka bangi ngugambe nga balina emyaka katugeze 325 nga bandyagadde okuba n'abakazi. But bw'aba akulembeza kwagala nti okwagala kwe kundeesa omuntu ono ali mu kikyamu. Omuntu oyo mugaso kigwa kwongerako. Omulese mu bulamu bwo ku point y'okwagala okuzaala. Oyo wa brown thigh. Brown thigh. Lwaki eno kino ekisambi ekyeru. Kina nyashi. That's what we call superstitious love. Okubeera nga yayagala bintu birabikako bulungi. Banne bamutyembu. Kati oyo bw'omufunira plan n'omugaba buli weekend ngera kufunayo ekyana ekyeru ekyamabina nekikuleetera ewaka naye nga kibaawo weekend yokka. Talina buzibu. Akola wiki yonna nga amanyi ku weekend show. Nokwagala abaako go best friend we. Mvuko kyali wange. Oba waddala nnyo mu bulamu. But I do believe relationships and love have to be functional. Zino okubaako omugaso. Yene ensonga lwaki bavubuka bangi baaganye okubeera mu relationship because tebalaba mugaso bawala bano tabakyamwongerako. Okuleka kalipa basobola okufuna ku weekend yekka. Kivola relationship za weekend mpitirivu. Angole ate kale bakuyita kuzizika. Owe yagala kubeerako n'omuwala ku weekend kusooka n'omuzizika ka text ku lwokubiri wali gyoli ati gyeri munnaye. Communication n'omukeerako tiwazukuse kumbe owe weeta kulwokuna n'omuddamu last time man we had a good time last time. Hey! Remember kala nti kulwokuna n'okutaano okyusa mood n'otandika okuremenensinga ekyaliwo otandika omubikula obwongo maybe I can do it again this guy. Otandika okuzuukuse obusomyo mu bbo feeling tezivaawo. Anti kakati kyovola abawala bangi bagambye nnyo nti mubalimba omukwano. Kati omuntu bw'ate bagenda limba omuwala omukwano. Nyera bad boy be bawangula. But at the end of the day, yes. Sweet guys never win. Nice guys. But Mr. I bought you flowers. Ate bimuli. Tontandisa ku bimuli. Bino biki? Bino kano kashalomu oil kwongera ku size y'abasajja. Sizes. Kakulaga kyogenda okubeera. Omusajja omuggo gwa Musa. Kwongera ku muggo gwa Musa. Kawunyana bulungi. Tukakola nga keeko. Kati eno 5 rounds and above. Owangira muli. Abakano. Kalabe kakula ngomala kitakenzizikako. Baba yala. Benjita ku seti bagamba mama kagadde. Bakagara. Ono Shalom Power bano ne ku bakasaboni maramangu. Kati gwe tale siba gwalise motoka direct ya coaching stimulation ye no wangala mu kisaawe dakiika 4 round esooka. Manyi n'obuzibu mu. Munsi muno buli kitasobola kukola. Tufunayo ekintu ekituyamba. Ennaku zino nabadde ku TikTok okwo nendaba ka video ka omukyalo omu ng'alanga smart sleep tea. Ani? Tea chai. Okwebaka. Amajani ogulaba yango okwebaka. Mbo oba toyina tulo simanya oba otulo towebaka owulira abantu abalala nga boogera simanya oba toyina otulo stress nyingi nnyo kano ka sleep tea kajja kuyambako ku relaxing. Balaba night ndebe ebintu by'ekisiru bye tulimu. Buli apisayoga abayanga empulidde kapya kasneke etagisa ka sleep majani nga bagayita sleep neke etagisa ka sleep nonsense. Kati nzo olaba ekigenda okumbuzo onako Arsenal lwegenda okuwangula Premier League ndaka sleep tea. Webakemo wiki Arsenal lwenda ne mala ekikola ne wangula Champions League ndaka sleep tea. Bagenda tufuukira ekirala abantu abo. Kyo nange ndi naawe. Tulaka ka sleep tea. Tulagano tulina oyinza kugenda mu nsi ne weekweka abantu abo. But the substitution needs to stop. Everything is substituted. Osanga abawala nga agenzi abantu balina ama business ganaga mwegana gakola kiralu. Ate kisinga okunyiza era kisinga ate okusanyusa kiri kimu nti bw'oba otunda I think someone said something of the sort bw'oba otunda kimala butaitena butaitena oba obutunda ate fa atunda n'ebino ebigezi
bw'oba otunda butayitena ogenda kukola ssente okufaako obufi naye lwaki tewali mukazi agenda vayo agambe tekaakoze bw'oba otunda katayitena kamufunza ogenda kufa ssente because buli atwala asuubira kimu kuki tewali agenda kuwa feedback agaye naye akantu ko tekakola kuba tugenda mumanya nti owaayi wali yaboogera asobola okwogera I love feedback from my clients because gwe ntera okulaba ng'opostinze I love feedback muganda bwange kola nti mutunda products kati products zino gyeziri nyingi naye nga si za Shalom gyeziri nyingi which means there's competition among waliwo suma atunda pyantula kati wali agenda vaya agaye banaye akadagala ka Shalom kana kamufunza tekakola nga TikTok agenda giteekawo eyo ba video boogera eribo kati alakuba avutabingezo waga yampeza message era business yo kaje nsobola okuyingira eyo nga yampeza message nga ne receipt abantu bazaagulako eddagala ly'enjawulo eryongera ku size nga tebikola nasooka kuseka like it took his time nga buli kyagula nga akuba ekifaananyi nga yakagula ebintu ku bantu ba mirundi 10 wenyagala okubuuza ekibuuzo fa abeesa ku pressure abasajja nnyongereko oba tukomparinga ku bantu abalala abakazi baffe tukomparinga ku bantu abalala why would a man think is not fit him is not man enough ayongere ku size wadde nze abitunda ndeka nkibuuza akatale ndowooza baakajaajamyamuko akatale the market which is the sexual market place bagijaajamya nti bano abasaize ennene ekisooka bamanyi zikozesa abasaize entono beewulirako bubi siina saize ennene n'alina medium yeeyongerako nti kanyongere obuwangaazi maybe okitegeera because of what they hear people are programmed with what they hear olaba wano tetuli mukola we are programming people to think nti bwaba teweegazeemu wano kagundi tojjamala kati gofunye onantu bangi agenda okuwagira kyagenda kiika 5 ezo nze ndi wasatu ku 5 esooka gambye esooka eyokubiri nsobola okwanvuwamu naye esooka mukwano 3 ku 5 ate muntu wange yammanyiira and it is okay ekidaga omukazi wakati amilion yagula yaba amanyi saalongo bangi zibe second yaga yes bweyeyayiyawo bwetu ate tolina kwennyonnyolako nnyo nti ate avubuka biseera bisinga obusiru bakola beewozaako nedda mukwano teweewozangako otisi amademu ne ka stress awo nadde nsibiddeko baaniringa manyi jatteebamukko ne segedde bankubye sente nyingi naakuzuukuza teweewozaako mulina abakazi ababaagala naye ogomanye kubanga ensolo ogiyigidde omwaka mulamba tekujjanga mulwezze ate ekiraga kimu weegatte nga weetaaga okwegatta teweegatta nga oyaayanira kwegatta that's when I thought wemba njayana wenina okwegattira enkoko togiraba wegira weegwira waggulu bweti negira kati kalipa asinga okunyuma ebiseera ebisinga gwe tugamba nti ali unprecedented unplanned for yasinga okunyuma because ejjembe teriba liyitirivu nnyo wate wetena kwetegeka abaana beesonseka ebintu nga mugambi ngenda kujjayo eyo naye yeesonseka ebintu kati ate abawala wembakubira nabo because there are some girls ng'ategedde Shalom bulijjo amwogerezeganya ategedde Shalom yamalayo abaana beetegeka Shalom abaana beetegeka kati ate kaluma ennaku 3 before otegeera neyeetegeka n'afuna obuntuntu awo ayinza n'okukola overdose n'anywawo kana ag'amazzi n'atega ne pills eza wansi byonna n'abikola nga yeetegeka kintu kimu because she knows she wants you and she wants to please you my dear ogenda tuuka mu relationship omwaka gumu nga bintu bino tokyasobola bikola akakulu ako omusajja amumanyiiza naawe omusajja ogenda tuuka ekiseera nga you stay with this woman in the same house for a full month okumawo budda olowooza buli lunaku ogenda kumira mukwano nja mumirya mu motoka vayagula tamanyi muntu waffe waka 10 amira mu motoka agenda kufa olwo afuna ka 10 nga tewali mazzi budde bwakyo saa 10 nga tewali mazzi nakamira bwa nangamba nkuba mugongo nkuba mugongo walaba ebintu ebyo
ebintu ebyo ekisuukira ddala omanyi gy'okomaokumira empeke ekibumba kyo kyeyongera because kimu bakikifiltering kinafuwa otandika okipoisoninga ng'omira because you're taking in a lot of things that naturally it's not meant to filter because okwegattako kwaluubirira obeera n'omuntu okumala katugeze mwaka mulamba genda mira Viagra mwaka mulamba nze wesatu wenkusingira mukazi wange akimanyi 3 ku 5 natajja kati kaali gwate ku beeka agweyo omwana yo kamutwala essaawa nnamba agweze n'ensi tenneemaza bakwate teraso kagiise bwati mu maaso tenneemazaamu tenkozesa bintu biki bikyamu nga Kenzo yagamba tenneemazaamu abasajja batukuba otisi wabye Shey tamusuza okukuba empi omukazi ng'amukuba obufumbo bwaweddewo embaga yali amount billion ye omukazi ka do follow Shey tamusuza sibamanyi wandabye portrait yange speaker ada ishalo wada enguzo yakala jibukira mu buke zikati nyeka kulaga wani eno nga nokaba uyo bamukuba mpi ye Shey tamusuza ya embaga yali ya billion yaliwo yono goba kuba bakuba Shey wa amanyi ge Shey tamusuza I think is a Shey aina mu kusente it must be rich gamba inshallah naye omukazi addamu kuba obufumbo bwaweddewo video nga mukuba banga ayogera nti bankuba ayogera yavudde n'ayogera omukazi addankuba ate nga njoga mukama Katonda nsuulangako ebintu ebimu basaasira mmwe abakyakkiriza mu bintu bya love love I think he was a nice guy no it's not about being nice waliwo kyebayita okugema prevention ate ebiseera bisinga bino bino ebintu by'abasheek saga biyingira mu nnyo bya ddiini balese ebisinga akyaze mu public atina kidiscussinga kwembaga ali y'amaanyi yes ebiseera ebisinga abantu abo there is what we call arrangements baba na arrangements mukyala muwala w'oli agenda kuwasa gundi ne bagwangana oshegeera ne bayingira obufumbo bwa relationship pesa ajja kutalawo ka video ako kankulage wano okimanyi omusajja n'adaagala mukazi we bakola gundi anniversary ya gundi eya enako ku relationship nako 10 oye nyini 10 days anniversary bagikola saga kwesa bigambo binafuya alingo mubuyabuya wagishuwa ifi alingo mubuyabuya njirabyewa omusajja omunafu munayitabula omusajja omunafu tabula yajikulaga yeyo Thank you so much. Thank you for loving me. I love you so much. Wewe kunjagala, wewe kusimena kukumize tumaze mu fumbo. Kuli obwara nye nakukumiza girls abade si mufumbo before that yali mufumbo kati weza nakumwe mufumbo basoka courtship ng'omusajja omuwala we tannajja yali tafumbirwangako I think abadde byakugira mupya ebyo bimukwange Thank you my love. Thank you my sweetheart. kuli obwara bubi obwa A few moments later. kuyo ngakaba love kabina kabukero walina kyayisa nedda mayi muna comedy mungi nnyo naku ffe twakyo byogerako ebintu ebyo nga twabiwulira dda waliwo omuntu wange yabimpa w'amaanyi mukyala ano YouTuber w'amaanyi nangamba neekiri eyo si muntu naye Shey akyatidde okwogera paka Shey kyamususeko n'atulika n'akaaba Shalom tubadde twogera awo ne nkugamba nti basajja bangi bw'obabuuza lwaki oyagala omukazi bw'akugamba nti amwagala manya aliko ekikyamu katana kungamba ki omukazi omuwulidde oyo kyayogedde seeka nti mukazi wange mwagala nnyo naku 10 ze tumaze mu bufumbo nkwagala nnyo kwata n'ebimuli akulembeza kwagala nagambye love is function omugaso gw'omukazi ono kikimbula mu bwo bwe guba omugaso gwa kwagala sooka olindemu pause linyamu ekigere because ensobi nyingi zogenda okukolera mu kwagala n'omukazi w'okuboggolero oyinza okutya omukuba oluyi kuba omwagala okola ki kuba omwagala oba oyinza okutya omukukanulako ku ddoboozi kuba okola ki ajja kunyiiga omwagala nnyo okwagala si kubi naye tekulina kukulembera decisions enkulu nga bufumbo obwo mu relationship zammwe nze sina buzibu na muntu ayagala mukazi we bwatyo muwa birabo
naye bw'obanga kyokulembeza kitegeeza kigenda ziba bingi nnyo in your sight okulaba kungi kigenda kubanga kifu kyosanze ku lw'embalala ng'ogenda embalala okitegeera so saagala muyingira nnyo bintu byo kuba sibimanyiiko nnyo saagala mwogerera bubi but I do believe yakulembeza kwagala era okiraba he's a lovely man ate ne experience ayinza okuba ayina ntono baseeka abalinga bafather babavudde mu father n'agamba kankole kikali fe innocent yali mu kigo naddukayo nogaa kati nyingidde bulamu bulala abasajja bwe bati bayinza okuba tebalina experience emala mu bakazi nti bintu bigi byagenda okukolera mu nsobi ate abasajja bw'aba akuzeeko n'okutya okubeera guided kungi nnyo nze nyina abantu abanene mu industry muno abajja n'agamba kintu kiyinzoganyiza kuba so abogera because of client confidentiality nogaa blood nono bulijjo bimukola ki bitabuse olwo myaye w'embalala eyo yali mbalala najja mu Kampala nakwezi mukulu because twakula tumuwuliriza music we naye yajja nandojjera ennaku ye eri mu bufumbo mu bakazi because si mufumbo eri mu relationship ya datingako naye yatuuka essera neyekyanga like n'akyawa relationships n'abakyala because of that ate namufuna ku Twitter because of the letters ntera okuwandiika ezo he got a lot of information from them naga blood you speak to me okitegeera nanyumiza ebintu so omuntu omulaba mu public ng'ali mu bede bw'ate kitegeeza nti eno terimuzoganya bwali okay era nange bwe bukya olunaku lumu ne bagamba Otis yakoze kino nekino tuteekawo omukono mbu Otis tasobola kati Otis kati tulowooza mbwongo waffe gwasinga okwagala nabagambye ndi musomesa siri mu bede mu love ndi musomesa I'm teaching I'm just a teacher I'm not siri nga bw'ogamba nti bw'oteeka wali nti role model waffe mu relationship saagala kubeera role model wa muntu no relationship ndi musomesa ngenda kusomesa what you can apply and what you have to live because I've seen it empirical evidence I've heard about it and I've read about it that is all I do. Should you go back to arranged marriages? I think there's a single kuwangala because ekyawula arranged marriages ku marriages endala nti marriages za bulijjo zikolebwa mukwano omuntu mwagala nnyo kamuwase marriages ziri arranged they are functional mugaso family ya Amir ne family ya Swaib bagasi bagambe obugagga baffe tubukuumire wano muwala wa basemuki tabani wange now ekibayamba kiri kimu twaba bafunye obutakkaanya Swabura ina gyagenda okuddukira ne media ina gyagenda okuddukira alopya nga naye bampisa bubi eno family zituule baani ekyokufiirwa okugonjesa baba n'ekyokufiirwa dignity yaabwe n'okugonjola ensonga byanguwa ennaku zino abaana bali mu relationship ali myaka 5 taata we tamanyi mama we tamanyi omukazi n'atuuka ku point katugeze enyigirizibwa mu relationship bamukuba ninga tagenda gamba baganda be because gwana kimanyi baganda be babusungu nnyo ekyokubiri baganda be tebasiima muvubuka kweyafuna okitegeera ebizibu bingi but arranged marriages they are functional kibola mukyalo eyo nze mbyagala nnyo they are functional because conflict resolution is good bantu babaako n'ebyokufiirwa because family zeegwangana okitegeera bano omukazi omukyayi naye naga family naga mwana wange tukikola bwotyo nowulira ne story wano naalongo gye yanyumya nti omukazi family ye yamufumbiza sister w'omuwala eyaliwo that is all arrangement it's still arrangement baga mukwa waffe tugenda mufiirwa kati mukwango mu sister we ayinza obuuna abadde yeeyisa bubi mukwango naye ne sister bayekaza ofumbayo arrangement oba weekaza bate weekaza aba family nga zo mzee waba asazeewo yinza obutaddamu I don't get it like mukyala wange anebyenga bampa muto wa mukyala wange nzimba nayagala oli if it has failed to work out, it has failed to work. I don't know nawe n'olimu okwagala kungi nnyo otijjatijja abakyayitani jayitani wange tebali nkyawo oli ulira okwetuga otukaabirira nga bakukyaye okulembeza nnyo okwagala kyesimba ku ggwe kiri kimu nti okutandika family wakitandika mangu okitegeera wafuna omukazi omanyi omugaso gwe kunzaalira kubeera mama w'abaana bange kamwagale abantu abasinga obungi akazi kange nkagala waabo kasooke kabeerewo mugaso kiki gwagenda okuleeta mulamu functions of love waliwo omukazi addukanyiza YouTube akoze eki like there is function waliwo omugaso naye tubanga otya okukanuula ku ddoboozi ewa mama Jaden ngakyakoze muganda wange kalikola interview ensi eri ewuunya bajja batuuza gurupu zaffe ziri twayogerako luli eri
Yes, group egenda kujja. Tonnagikola naawe bolimbye. Sikulimba. Nina goal wano ku TikTok. 1 million followers. Nogenda babuza abantu 12 si 12 gumu kanana. Gokawe gantimba post mugenda kugiraba. Abantu tugenda kubafunira abagalana. Teri budde. Kasitoweza million followers because I set myself a goal. Nizite account ba follow because the teacher follow chokka because chigirako ebintu bingi. There's a team I'm trying to build that is going to manage that. So akuberanga ni mirimu jange and ku WhatsApp mbuzo omuntu bichi so it's a whole plan tyabagala nabagenda tuke kiseera nga bayina we bakola ki bamitira ka group cafe tugenda kakola era banyumirwe kati abantu balina konteekateeka kyabakyanoonya alisinga abakola ki agala okwogerako ne otc enteekateeka kunsanga ku TikTok kunsanga social media platform ekisinza okutuyamba ku mulembe guno is the connectivity that we have. Mugatta abantu mungi nnyo muganzo ga mwemanyi tubeera ku live ne twogera n'omuntu ali Abu Dhabi ne twogera ku live n'omuntu ali Kasese eri because of that connectivity. So platforms zange zonna ziriko enamba yange. People get to it. Nansindikira ka message njaga kwogerako naawe. I sell you my time. Ntunda budde bwange. Kuguzaako eddakiika 3 mu ssaawa emu oba ssaawa 2. So osobola okugulako. Wali abanyebizu nga ssaawa 2 ngagala akunnyonyere. Olwo gamba nti mu ddakiika 3 tugenda kwogera naye ojja kumpa emitwalo 5 nagala budde butono. Nina bingi nnyo. N'omuguze ssaawa 2. Ngawulira ayagala kukyejja ku mutima. Kweta kwogera. Waliwo n'abazibooking naye ng'agenda kukumalira budde ng'ajja sayagadde kwogerako naawe. Yes. Naye kati okisobola bw'otya kati emmanyi gwe njagala naye nga waakabi nga tamanyi nga kigattira ku ggwe ayagala kwogerako naawe. Obawulira especially abali ebweru abo. Abali ebweru baagala nnyo okwogera bambi. Baba n'abantu. Tosevinganga ennamba y'omutali ku kyondo kyebawala kyebuwala. Kati okola ki? Kandabe? Kanze naye kyenkola yanze kasita onkubira essimu nga sawa kwogera naawe. Nga nyisa mugondi oba okyagera bwoti flight mode packet kati gwo eri nga network avuddeko ate ngwagala nkuchaye ngoli nze ngwagala nkuchaye ngoli kyali wangu atwadde twogera nkwira WhatsApp ko nga twongera mu gonto call you wallahi ngenda ku blockinga nze kabe customer nongwira kwa WhatsApp twongambye gamba in my culture there is coupon WhatsApp manyanze ya consent tomanyi kyenkola kakungamba. So kongambe can I call you? Just cut us, you lose nothing. Otso bano what ku set. Na ku WhatsApp call. Lokwagala dagala. Sirikuwa mufune business ngoja feeling. But you can silence calls. WhatsApp is silencing. Nebo nkubira simanya cyo. Nanyo yakamba my culture bane temukubira abantu simu ku WhatsApp. So ko mugambe can I call you? Get there konego no kube simu. We na akpanye video call. Ale n'abantu balina okimanya. Kano omujja n'omugabadde agala ki? Mwachaza kuti mulasi nagera ku musawo omuganda nzagala namba ye. Awo tebalina culture buddayi. Etiquette etubulamu nnyo because omuntu kati asomamu mpaka P4 n'alowooza asobola okukwata WhatsApp ayogere na buli muntu gw'ayagala. Kagwira wagamba atya? Kagwira wa listed ennyo tubetinge n'obuvunaanyizibwa era nga odi. Tugenda kyusa by the way. Tugenda kuva Bournemouth, Man City. To the Kebet. Bournemouth, tugenda kuda Kebet. We are rebranding our brand. Makati kafacho chaza interview. Tujukute tuditera we tambulira wo. Sije ndamba ate week 2. Bournemouth Man City. Bournemouth Man City egenda kujja 2-0. Kubanga a few moments later Kasalim Man City egenda kujjayo. Genda kwa Bournemouth 2-0. Wala ko head to head yabwe. Obadde ogigoberera. Ate ne Bournemouth badde teluzinga. Ne Bournemouth simwangu nze ndaba amaliri. Agenda mukuba. Bane Manchester namala kuba Bournemouth. Twagala drama wali ku final day. Tulabe eno nenu. Njana kulya yaka koko. Banange nja kulya yaka koko. Bournemouth. Nekiriza Manchester neji kuba. Nja kwewola akakoko ne. Nja ngenda kerangula akakoko. Nkawute mfumbe mmere nganya fumbira mu nsuwa. Nja fumbe mmere waka. Okulaba muzibu nnyo. Sagala nomugwe sagala afunye sanyu wase no nze chimpeso kula muntu wase no nga ine nnaku
tuli bangi toliwe kimpe sanyu so tukasoma namba ya simu kuno namba ya simu eri bajja ku ku social TikTok. media njagala visiting social media yange alabe value gyagenda okufuna byaganya kufuna mu bintu ebyo otherwise tuyanziza nnyo sebo mulimu ogukoze amaanyi geego equipment tulaba tukyuka twali ku simu ebintu bikyuseemu ndaba okula tujja kujjama kati nawe obugwamu amaanyi nolosanga ku iPhone 13 nosanga ku iPhone X ogamba simu nalabanga limu kati ndaba 3 ne kamera eri biki timu yagejja kati mpola so tubadde ne Rogers otiga ku TikTok washumine X kwali ane ku Snapchat gyali genda yo musangeyo mubenga ate mutiyogerako naye funa ka session ibintu bingi yoyetamu ebiri yeyo Aisha Bebo mwetaaga wankubira ke simu taja gwawerezanga sente Uganda ye cyangwa omufere oyo mwe bayagalira ddala abategeeza ensonga ezo gasukana ko lwalero naye mugende 12 tulaji kazukwe kapo bannange babereyo mpola waliyoji ati kazukwe kapo seba avuga concert ya lero 12 12th June then 20th June Friends of Nalongo mujje tubereyo ku Premier League abanani zuwa mentioning am story ne mfuno wala opia ne bujja ne added by mission yakuteekayo kati nteekayo wala adding by mission yagale agala okuzimba Stone Construction Company ku 0758821603 bere bulungi mweraba